Senga nze nina ekibuuzo. Esebo. Abaana abawala nga batulekeredde nnyo mu nsonga z'ekisenge. Babalekeredde batya? Olw'ensonga abaana b'ennaku zino omufuna bulungi mutuuse mu nsonga z'ekisenge agweringa nkoko nzungu. Wamufuna otya? Munenya abazadde ne mubakuba mu nnyumba. Ddayo omuwase bagana omubuuliriro nnone. Naye olukolakwanya obukwanyi tokubanja. Mubanjani bemukwana. Bemukozesa obwamalaaya. Sebo ddayo omuwase mu butuufu. Bagana omutendeko nnone naye bano bemukwana. Kikyamu. Babayamba kinene ne muwasaamu balala. Senga nze nina ebibuuzo bibiri. Ennyabo. Ekisookera ddala ensonga eno eri wano mu hoola eno abasinga bagenda fumbirwa. Waliwo mentality eriwo nti omukazi atakyalira nsiko. Ekisenge eki Amidah. Oyambye otya abasajja abagenda ofuna abakazi nga tebakyalira nsiko? Obamatize nti n'atakyalira nsiko asobola omuzza era n'amugasa. Ekibuuzo ekirala, Senga I personally ekisenge ekitaliimu motivation nze kyannema onnyumirwa. Obutampa ssente nze obwongo bwange oba tobukoze. Senga awantu awo ne bw'okola otya nga tompadde nze bannaye mba siriiyo. Nsaba abaana abato bayambe. Kale nnyabo. Bannange abaami kikomyewo ewammwe naye nga vision group omulimu egukoze. Bw'oba ng'oli mugole waffe wano nga tewakyalira nsiko nga Amidah omulaba oli kuki? Jangu weetoolooleyo kuba ensiko ne mu baana ab'emyaka 14 ngenze njijjayo. Kati ndi eyo mu 16 ne mu 2 nkola. Kuba n'ab'enkaaga abazze wange basise enfuli ne bazikola ki? Ne bazifuna. N'olwekyo abaami okusaasirigana kuli mu kisenge. Bw'osanga omukazi wo teyakyalira nsiko leka musango guyiwa ku mukazi guyiwe ku baamukola ki? Abaamulera mwagale nga bw'ali. Bw'oyagala tuteekeko amatu muleete ewange. Ne temuddamu bavunaana n'okifuula kyakuzanyisa omujooga munafunye omwana w'abantu nga gy'obwana ensolo ze zaamukuwa oba embwa. N'olwekyo kino kyakwebereramu abaami baffe abalungi. Mukomye omuze gw'otubanja ensiko abaatulera be baba babangibwa ki? Era kyova olaba oba oyanjula bakulaga senga gw'oba obanja ki? Eno mukazi w'owaane muwaane ng'eri senga omubanja oba munona asike oba muleka bwato aizulu. Ekirala kiri nti nnyabo wange Hajati buli mukyala atunda naye emidaala gye gikyuka. Teri mukyala agenda kunyumirwa musajja nga tebamuwadde. Ne bw'osoma Bayibuli bwe yamala okulaba omwana yawaayo ebikomo naki ne feeza naye ekibamisa. Abakyala bw'oba oyinawo obusente bwo mitwalo 2 tagali nene. Omusajja akunnyonnyola ng'asaaga nagasijja kusobola kugula kino. Omukyala n'ayitawo n'agenda ne yeegulamu ettooke n'omunnyo n'abiteekaawo mbw akyalenjinga musajja. Omusajja naye kyakola n'enkeera bwe liggwawo n'agamba eyaliguze gyatukole ki? Hajati tewali musajja atandiwadde mukazi naye abaana abawala nga bweyogedde mweddemu. Omusajja wa kitiibwa wadde nga yamenyekako amagulu gatya. Ekitiibwa tukiwa kakalaamu. Mutegedde mwenna? Bw'oba tomuwa ekitiibwa tomufumbirwa era tomwagala muleke. Batabani ba Falaawo bo balina amaanyi. Kyova olaba okuba tukubagaana naye akusambuliya. Kaabe mulema ng'atudde awakwata emiggo gye n'akubetenta. N'olwekyo abakyala omusajja gw'otaawa ekitiibwa mami tomufumbirwa. Wabula buli mukazi atunda nange Amidah nga sifunye ssente mu kisenge tosobola kumbulirayo.
ate abaami muyige gye mujja laavu mu kisenge. Omuwala ayina nnyina, ayina bakulu be, ayina basenga be, genda okwaneyo senga obeeko ky'omuwa. Senga ky'olw'ebyenfuna ajja kujja abuulirira omuwala ono akuwoomere n'okusinga bwe yakuwoomera mu lubereberye. Olaba nange Amidah mpoomesa ate afuna gomesi. Okuwooma kikulu nnyo. Yennyabo tweyanza nnyo senga olw'omusomo. Mbadde mbuuza senga oddemu otutangazemu ku nsonga y'obutiiti. Senga owulidde? Neyanziza ekigambo kiri butiti. Obuki? Obutiti. Omuntu yanditaddemu embu zaali nnyingi, nze bampa nnyingi, mukulu wange yazimpa gyali. Naye bw'oba ofumbirwa embaga kati tugaba ntono, kiri butiti. Obubiri obwo bw'obuteeka mu kiwato buyitamu empewo mangu, oyaayaana nnyo okufuna akubugumya, owulira ng'empewo eri mu kyeyini eno ya kiwato. Buyitibwa butiti. Ate n'omwami afuna kyakwatako n'azanyisa, n'abasanga mu buliri ayawula omukazi n'omusajja nti beebasaawo bameka? Babiri. N'olwekyo obutiiti si kya sitaani, si kibi, wabula kwewunda kwaki. Tugattako n'ebiti bye tuteeka kuno ku magulu, ebyo babiyita biti, nabyo tubiteeka ku butiti ne twambala bulungi. Abamu bakozesa chain, abalala bakozesa buli kye baba balabye. Naye nga okwewundira omusajja kyamulamu. Abaana balina zino alabiya minola nga ziriko obuuma nnyabo, abaana babutunzeeko. Ensi etambula tetudde. Ekibuuzo ekirala wano. Senga nze nina ebibuuzo bibiri. Ekisooka, mbuuliza abavubuka abali wano kyemmanyi batidde okubuuza, naye ekisooka nti kiva ki omuvubuka oba omusajja okumala amangu? Ekibuuzo ekyokubiri, ennyabo, kibuuliza abaana ab'obuwala. Buuza totya n'atera okoddoka. Nti omwana ow'obuwala yanditegedde atya nti amaze? Kubanga abavubuka abamu bakubuuza oba babuuza, naye gwe sikulabye ng'omala, njagala ndabe ng'omala. Amiina. Abajerega mulimba, abantu tebamanyi nti bamaze. Kubanga omuntu amala asanyalala abaako n'ebigambo byayogera luba lukyayina nnyabo lw'otaasoma. Naye nga nagambye okumala, omusajja ne babakutteko bukwasifu, dwana nnyo otayiteninga ebbamubaamu, wenywereze ku ninkini eno bw'oti, ojja kuwulira ng'ekutambula obwongo bwonna osanyalale oyogere lukyayina. Ekibuuzo ekirala ky'obuuzizza ekisoose kibale kigamba kyanziriramu katini. Ddamu awo nga wooli. Abasajja lwaki bamala mango? Ekyo kibonyaabonya abasajja n'okussa tebassa n'okulya tebalya. Omusajja yenna mu nsi yonna kuno okwegatta mu sekisi kwa Katonda kiyamba bwongo. Bw'aba akwagala nnyo amalira wano mu bisambi. Omusajja nga yakwagadde love ey'amaanyi akumalira wano mu bisambi. Bw'olaba omusajja akukoze kalamba aba yasoose okutopingako omuntu omulala nga gwajjuuliriza bujjuuliriza. Bw'amala okukulya wano mu bisambi nga tomatidde, wookwatira enkumbi eno gye naleese ng'ogirina. Bw'oba togirina olipoteya, wookwatira eno enkumbi n'ogijjamu. Yengennemye okusumulula. Robin oliwa? Robin, nze siyambibwako. Ndi wano senga. Siyambibwako nga kanneme kayuze buyuza. Kayuze buyuza eyo tuli mu gundi. Wookwatira eno enkumbi ky'ova olaba nti okwegatta n'omusajja nga sibbaawo kikyamu. Kuba enkumbi tokola ki? Toba nazo. Okwata enkumbi ku mwami oyo asiwuusa oba gw'olaba nga gw'asiwuusa empisa, nga ffe abali mu Mukama tulaba nga mwami mulungi, n'okwata enkumbi eneemu bweti n'ogimubikkako bw'oti. Gano amazzi agaba gatambula
bw'ogimubikako bw'oti tosika bw'oti onyiga bw'oti mpola mpola nga bw'ossa ekikoowukoowu. Swiri weebale kunzina bulungi. Kati awo genda okumaliriza omusiimuula nga layini ey'okubiri ekoze eki eyingiddewo. Mukama abampeera omukisa. Senga wangi senga nyamba omukyalo ono omuwulirizeeko katono. kale ddiya neyanza nnyo senga ekibuuzo ekyange kiri ku byenfuna naddala oba mu central oba abaganda babanga abagamba nti omukazi bw'akontributinga ku nfuna y'omusajja nti si kituufu, naye ate singa omukazi n'omusajja enfuna yammwe yenkana oba oluusi omukazi ng'osingako ku musajja buzibu ki omukazi okutwala obuvunaanyizibwa oba ne mugabanira wakati? Mba mututeko ekitiibwa kye oba obuvunaanyizibwa bwe? neyanziza mukube mu ngalo ez'omwanguka ate muzikyawe. Omukazi yenna, nze ndi mukazi ayogera naawe siri musajja, byoyagala byenjagala, bye bakola bye bankola. Omukazi buli lwe yeegatta mu ssente y'omusajja, abakazi tebalina mpisa, balangira nnyo. Weegatta mu ssente z'omusajja muwa buyinza, musaabulula. Bw'oba oli mukazi w'amaanyi kola ebibyo naye akola ebiki. Naye bwe weegatta mu mwami otandika omuwa amateeka bameka ababalangidde nga ne ssente ze yayagaddemu omukazi nze nazimuwadde, ze yaguzeemu bbiya nze nazimuwadde, nga ne bbaawo tannagula bbiya baaguliddemu ki? N'olwekyo maama kino ekyokugatta ssente tekiriiko kabbira, tekiriiko ggwanga, tekiriiko muntu yenna. Kola ebibyo naye akola ebiki. Abakazi bameka ng'omwami waggambye nti maama wange mulwadde n'omugamba ssente ngenda zikolamu nviiri. Ebyo bye mwagala manse wano abakazi bye mwakakola nga binkosa nange. N'olwekyo omukazi yenna ali wano gondera bbaawo akuwa ekinusu. Bw'oba nnyabo oli wakuyamba musajja, ssente ziteekawo kameeza, byazikozeemu tobimubuuza. Gwe teekawo omwami waabe musanyufu, naye byakoze mu ssente tokola ki? Tobuuza n'ekimu. Abakazi bamanyidde abaana baffe ab'obulenzi ne bayitawo. Mukama abampeera omukisa nnyo. Senga tobazzaako mukono. Senga tweyanziza nnyo, yenna alina kyabuuza oba kyeyeetaaga okwongera okumanya. Senga bawe ennamba y'essimu. Ngenda bawe ennamba y'essimu, naye Robina njagala nyambeyo ku bakyala abali wano nga beebala mu batalina ssente. Sembera wano tukoleyo kano. Naleese obugoye buno. Obugoye buno nabuleese. Ky'omuntu atalina ssente asobola okumansula ewa bbaawe n'atega akamasu. Osiba akasuuka kano wansi, mukalaba kano kennina, okasiba wansi ate obunene nnyina bwe mbusiba. Kasibe wansi bw'oti. Bw'omala okukasiba bulungi bw'oti nga munda temuliimu kintu, mulimu kabira kokka, oteege omwami. Okwate kano okalaba, kano kasikaavu. Nako osobola okwongera wano waggulu. N'okasiba wano waggulu ku mabeere. Bw'omala okukasiba wano ku mabeere ebirungi, kano kasikaavu kabi naye leero nabyerabidde n'enzija na bino. Bw'omala okukasiba wano, kano okakyusa, n'okakyusa bw'oti ne kabikka amabeere. Amabeere tegafaanagana, mulimu agatasaanye nga gatalaavu. N'ogabikka. Bw'omala okugabikka wano bw'oti, n'olyoka oddira olugoye olunene n'olweteekako. Bw'otuuka mu kisenge, omukyala yenna mu kisenge kyalina okuteekamu akasumaali. Bw'okateekamu bw'otuuka mu kisenge ng'eno gganduula ennene evaako, ng'osigaza buno bwe wakoze obulungi, ng'otandika okunoonya by'onoonyanga n'omwami waali. N'ekisembayo mukome okwoza nga abaami bali awo. Omwami bw'abeerayo engoye zitereke olizooza omulundi omulala, ofumbe kyayi na mmere n'ezikyalo ozigyeyo. Mukama abampeera omukisa nnyo. Tweyanziza nnyo. Ennamba y'essimu eyasenga Amidah soogedde n'ekimu kye muba mubala. Ennamba y'essimu eri
772 48 87 79 ne 0 48 87 79. Akasemberayo ddala olwaleero abantu abatakulira mu bufumbo be bali mu bufumbo ebintu bibalemye okukola ki ogatta amateeka. Omukazi abeera n'ebintu bimeka? Ekisooka abeera n'eddiini ne Katonda mu ye, kuba omukazi yasabira amaka. Bw'olaba bbaawo mwavu omukyala gwe w'ekyekinge gw'osabira amaka n'abaliwo bonna. Namba 1 ya ddiini, tokola kajanja kuddira amaka ago gafuula church oba muzikiti, ekyo kifu. Ekyokubiri, omukazi kyaba nakyo kusonyiwa kulina okubanga kungi nnyo ku gw'oyagala, kubanga abasajja balinga baana basobya ng'olaba ne bw'oba tolaba. Ekyokusatu, omukazi kyaba nakyo butakolera kintu muki. Buli lw'onyiiga tokola ekintu n'ekimu okuva wano w'ovudde. Buli kyokolera mu busungu bwe bunaakwamuka ojja kukyejjusa. Ensonga ey'okuna ku bakazi kubeera bayonjo. Beera muyonjo ku ngoye ezoozebwa, naye beera muyonjo n'akamwa. Buli ali wano ddamu okyekinge bw'oyogera n'ebbaawo ku ssimu, kubira ataakulimba akubuulire. Mukuba amasimu gange nga muŋŋaŋŋaala bwe mutyo, ne muŋŋaŋŋaala ne mubabba mmwe ne mwedibya. Senga bayize. Ekintu ekyokusatu, ebisatu eby'abasajja. Abasajja abo bonna b'oyagala baagala ekiki ekisenge. Ne kino mutaka kye yatuwa eky'obugagga bakyagala kinene nga kibuguma nga kirimu amazzi nga kisooza kifunda. Bakyagala nnyo ye namba 1. Namba 2 y'omusajja ayagala mmere. Omusajja gw'otawadde emmere kukuta tomubanja kitanda, tajja kisobola. Muwe ne ku nveezi kaawo omusajja alya mmere okuba n'ekitanda. Ekyokusatu, abasajja kye beetaaga babuulira mazima okuva lw'otandise okuba naye. Ebyo bye mubalimba baba babalaba ne babakubira essimu. Oli luddawa? Ndi eyo Kibusukuma, naye ng'oli wano mu Vision Group. Bbaawe atudde mabega gwe otudde maaso. Mukama abampeera omukisa. Kale banaye tugatte engalo zaffe okwebaza Senga Amidah. Senga weebale nnyo. Obuntu beera nabwo abakyala baŋŋambye babwagala waliye bajja